Kansoko kulamusaako gwe bwenna ampuliriza wano ku Uganda at large mu mekwesese essaawa eno nziguse n'amawulire gaffe ag'enjawulo agafa mu Nuupu nga boogera ku Ssaanya n'ebyo munnange bye yabadde ayogera ng'alaga nti yeetonda. Byanyima avuddeyo n'alaga okwennyamira ku Muhoozi by'ayogera naddala ng'alabula Bobi Wine era ne Ssemujju Nganda alaze okweraliikirira. Munnange Mathias Mpuuga abo n'engeri gye baagala okubeera nga bwe batyo bakomyawo Museveni n'okuyisaawo ebiteeso mu Paalamenti n'alabula ku biteeso ebyo. Waliwo pasita eyakubye boyfriend wa muwala we amasasi mu magulu gombi n'agakuba amasasi, naye munnange n'ateebwa. Abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso genda kuba tubiraba byonna. Ekkinya kissa kinegula muganda wange, abavubuka battibwa enkya n'eggulu, emirambo gigwa era bino byonna babiteeka ku Ruto. Mpuuga bw'atyo afunze ekyonga awakidde Alien Skin nnyo era Alien Skin etukakasa nti 2026 2025 campaign mwebali nnyo kigenda kusukkamu okwo. Tutandikirewa muganda wange. Oluvannyuma lwa Ssaanya Muhyiddin okuvaayo ne yeetonda eri bannayuganda, ne yeetonda eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine, David Lewis Rubongoya nga Secretary General owa Nuupu avuddeyo munnange n'ategeeza nti it was just a matter of time. Unfortunately, Ugandans don't learn. Nti kabadde kaseera buseera, it's always a matter of time. Unfortunately, our people don't oba never learn. Nti buli kiseera tuba tulize bulinzi kaseera katuufu katuuke tutegeere amazima. Naye munnange ebyembi bannayuganda oba abantu baffe tebayiga kino munnange. Kizo oluvannyuma lwa Muhyiddin Ssaanya okuvaayo ne yeetonda n'asaba bannayuganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusonyiwe olw'ebigambo munnange bye baamukaka okwogera, era munnange n'ategeeza nti y'engeri yokka gye yalina okusimattuka ekkomera oluvannyuma lwa Balaam ne Fulufiga okubeefunyirirako ne babasuubiza ebintu ebingi ennyo. Yayogedde bingi, yatuuse n'okugamba nti ekikazi Fulufiga ekyo kiyinza okuba kyagala nkifunyisa olubuto. Kifunyisa olubuto yeetulisizeeko. N'atuuka n'okulumba sipiika n'agamba nti omukazi yeesibye ku bisiyaga. Ndowooza engeri gye yeerusayerusa bw'ati ayinza okuba omukazi oyo oba ebisiyaga naye oba bannange. Kakati Ssaanya yatugambye nti bannange nakakibwa okukkiriza emisango gy'essazza kubanga munnange y'engeri yokka gye baŋŋamba gye nnyinza okuva mu kkomera oba gye nnyinza okusimatuka ekkomera. Kale bw'atyo n'ategeeza nti okuva yava mu kkomera eruzira bwe batyo babadde bamuteeka ku radio stations ku media zonna okubeera ng'atanishinga erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma lw'okubeera nti bw'atyo yakonfeesinga yakkiriza mu kooti Marshal wali e Makindye. Muhyiddin y'omu ku abo aba Nuupu 19 abawagizi ba Nuupu gye bavuddeko abaasonyiyibwa nga baakamala kumpi emyaka 4 ku limanda ku misango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okubeera n'ebissi, emmundu n'amasasi. Kakati munnange Rubongoya nga bino byonna bimaze okubeerawo yagambye nti it was always a matter of time. Unfortunately, our people never learn. Winnie Byanyima mweraliikirivu nnyo ku bigambo ebyogerwa Muhoozi, anti munnange tera okubagamba nti omuntu gwe ne wewulira ng'akolola tekyetaaga kuteekayo gwa naggamba. Omuntu asobola okukolola mu nkolola kw'eggamba esoomooza n'ogamba nti just yeekoloza bwekoloza kumba akulabula. Winnie Byanyima okusinziira ku bigambo bya Muhoozi agamba nti this is unacceptable.
kino kisusse, kino tekikkirizibwa, tetugenda munnange ate kubavunnamira. Byanyima nga ayanukula ku kutiisatiisa Muhoozi kwatira okuteeka ku mukutu gwe ogwa Twitter. Kati wiri Byanyima ono alaze munnange okweraliikirira okw'amaanyi oluvannyuma lwa General Muhoozi okuvaayo n'atiisatiisa. Muhoozi waali awo nga Chief of Defence Forces wano mu Uganda, okutiisatiisa kwakola eri ba leaders ba opposition. Yamuvuddeko yatiisatiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa X. Bino Byanyima agamba nti munnange okusinziira ku comments eza General zino munnange ziragira ddala obutassa kitiibwa mu buyinza wamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okukozesa n'okuyisa olugaayu mu mateeka agafuga eggwanga lyattu Uganda. Byanyima bw'atyo n'ategeeza nti bannayuganda bangi nabo beeraliikirivu nga ye, naddala ku kutiisatiisa Muhoozi kwakola ku Bobi Wine. Era bw'atyo n'ategeeza nti okutiisatiisa oba obukodyo obw'okutiisatiisa obw'engeri ng'eyo omuli okuwamba abantu, okutulugunya abantu, okukosa n'okusiba abantu wabweru w'amateeka, bakusiba ne bakuteeka eyo nga tebakkiriza abantu bakukyalira, kwegamba nga bakusibe busibe bakutadde mu Torture Chambers bakola bye baagala, bali mu kuwa kacaayi. Kakati bw'atyo n'ategeeza nti kino kireetawo embeera atmosphere ey'aba activists abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu opposition okubeera nga munnange balaba tebali seefu yadde n'akamu. Era bw'atyo n'ategeeza nti enneeyisanga eyo tekkirizibwa era weetaaga munnange okubaawo ekikolebwa bunnambiro, kubanga tewali muntu yenna agenda kukkiriza kubeera nti nno atuulibwako takkirizibwa kwogera oba atiisibwe, ekyo tekigenda kubeera nga kikkirizibwa. Muhoozi nga si Chief of Defence Forces only, era nga ono njagala okubuulira era muwabuzi wa General Museveni gwatwala nga ali serious ennyo, munnanga akimanyikiddwa nnyo mu kuvaayo n'ayogera ebintu ku social media, abantu ne bagamba nti obaolyawo abaagizeemu abaasiseemu, naye Abaganda bo bakimaliriza bagamba nti munnanga omutabi takola kitabagambwa, kale nti omuntu ayogera bwogeza ekintu awo bw'ati temugamba kumbe era naye kyayagala okuyisaawo. Biseera bisinga obungi abantu abamu batera okuyiwayo olw'ensonga nti baba baagala banaaba ensonyi mu maaso kati olwayogera byonna byasanze nga tatya. Kiba kitegeeza nti bwe bava embeera eri nti omutabi takola kitabagambwa. Kyemuvuddeko yateekayo obubaka Muhoozi ku mukutu gwe ogwa X, naye ate n'abusangula era ng'akakasa nti munnange nti Katonda yamuwa obuyinza, yagaa nti Katonda yamuwa obuyinza. Almighty God gave me permission to cut off Kabobi's big nose and extract all his monkey teeth. Good morning. Olwabuuza nti Mukama Katonda nti yamuwa obuyinza okusalako ennyindo ya Kabobi ennene n'okumusikamu amannyo gonna ag'enkima agafaanagana n'ag'enkima. Kwegamba ndowooza okiraba engeri gye batulugunyamu abantu. Basajja bayinza okukwata amagabo ne bakulumisa ennyindo neyiika omusaayi ng'oli eyo mu Torture Chambers wansi w'ebiragiro bya General Muhoozi. Temumunyiga ennyindo, amannyo mugagjeemu, ne bakwata amagabo ne bakusikamu amannyo. Kyategeeza alaga obukodyo bwe bakozesa mu Torture Chambers nti munnange Mukama Katonda yamuwa obuyinza obwo. Ntera okubagamba nti bannaye Mukama Katonda aba bakuwadde obuyinza, abatakuwadde buyinza kutulugunya bantu. Kati Muhoozi muganda wange ye eyeekwasa Mukama Katonda ebbanga lyonna, atera okwogera ku Jesus Christ nti yazaalibwa lwakitula juzi yayogera nti
Lwakitula Jesus gye yazaalibwa atera okwogera ku bintu bingi nnyo era nga alireetinga ku Katonda. Katonda yabawa buyinza kutulugunya abantu, kubanyiga magalo, kabanyigisa ennyindo zayo magalo ne zijja omusaayi yogera. Lwaki tewagira Museveni? Bwe bityo Katonda ne bakwata abantu bakusikamu amannyo n'enjala bazisikamu. Abo abasajja tebasaaga, mumusikemu enjala nga bazikusikamu. Kakati munnange kino kyongera okulaga ebikolwa ebinyira eddembe ly'obuntu era ne kireetawo okweraliikirira nti okutiisatiisa kiba kitegeeza nti naddala abantu abali ku ludda oluvuganya tebali seefu yati n'akamu, era nti kino bakikozesa okubeera nti nno batulugunya oludda oluvuganya gavumenti. Kakati munnange kino kiragira ddala nti mu Uganda gwe bw'oba oyogera ku mbeera eya peaceful transition of power, kino kirabika kiri wala nnyo, tekiri kumpi gwe nga bw'olowooza. Muhoozi ono era y'omu yatutegeezezza yayogedde ku bigambo ku nsonga z'enkuuka. Yagambye nti kyamunyiizizza nnyo okubeera nti nno abayimbi abatava mu region oba bava mu regions endala kati Regi yagenze n'ayimba mu nkuuka, abantu ne bamukuba obucupa bo kye baalowoozezza nti lwakuba yabadde ayimba mu Lunyankole. Naye sikisuubira kuba nti kyabadde bwe kityo, kubanga wabaddewo n'abayimbi abalala be bakubye obucupa. Naye yagamba nti Regi bamukubye obucupa lwakuba nti yayimba mu Lunyankole. Bwale bw'atyo yalabudde nno ne poliisi n'agirabuliramu n'agamba nti ekyo tekikkirizibwa, yakoze okulabula. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Omubaka Ssemujju Nganda owa Kira Municipality alina okweraliikirira kw'amaanyi naddala okuviira ddala mu kibiina ekya NUP, nga wano olunwe alusonze mu Mathias Mpuuga Nsamba ne pulaani ye Namutayiika ey'okubeera nti nno ayagala okusinziira ku Mpuuga, ayagala Museveni awangule. Kwegamba byonna byakola biraga nti ayagala Museveni akomewo, era Museveni ayongere okubeera nga atukalakata. Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo yalaze okweraliikirira nti ku biki ebigenda okubeerawo nga tugenda mu kalulu ka 2026, era wano n'alaga ekifaananyi nti okusinziira ku biriwo ababaka abamu bamaze okubeera nga batusiigira ekifaananyi nti bano bagezaako okubeera nti basalawo era nga balaga nti baagala okukozesa ebifo ebyo ebyabalondebwamu okubeera ababaka katugeza aba palamenti, olwo bakole okusalawo, ng'okusalawo kuno munnange tekugendereddeemu oba kumatiza bigendererwa ebyabo abaabalonda, wabula ebyabwe nga bo nga tebafudde ku bannansi. Ssemujju bw'atyo n'alaga nti waliwo
ababaka ba palamenti abaagala okubeera nga baleeta ebiteeso mu palamenti era ng'ebiteeso bino biyinza okuyita era nga birina chances ennene nnyo okubeera nga biyita naddala singa biba nga bigasa abo ababawa omulimu ogw'amaanyi nga bisanyusa boosi waabwe General Museveni singa alaba nga ayitawo kino ekiteeso kiyitawo bw'atyo tewali ngeri yonna palamenti gy'enza kulima okubeera nga ekiyisa era yagambye nti munnange nti singa kati gweze empuuga aleeta ebyo byagezaako okuleeta mu palamenti ngwe nongosiriza ebiteeso byagezaako okubeera nga aleeta ne babidisikaasingako mu palamenti era nga singa mukama we General Museveni akakasiza ddala nti bimugasa era bimuyamba ebyo ebiteeso kakasa bijja kuba biyita buyisi kakati olwo munnange bw'atyo n'alaga okweraliikirira naddala mu opposition circles nti opposition yennyini nga bwe kiri nti munnange erimu ensolima kitegeeza nti yeba yeekubajje nti General Museveni omupiira aba munnange yagukasuka mu opposition yennyini nga opposition yeekuba naddala mu kibiina ekya National Unity Platform nti yegenda okuva omupiira ogenda okubeera nga gukutukuba kubanga jjukira nti munnange bampuuga bali ku kaadi eya National Unity Platform era nga bano abasajja nga bampuuga kiba kitegeeza nti bayinza okukoseza ddala kye bayita demokulasiya okubeera nti bayisawo buyisa ebyo ebyabakama baabwe okusinga munnange ebigendererwa eby'abantu ababatuma ogenda mu palamenti kakati olwo bw'atyo ne yeebuuza nti ddala bano abantu bagenda kubatunuulira butunuulizi bwe batyo mu constituencies zaabwe kubanga tukizudde nti ba MPs bangi bo kye bakola kusanyusa mukama waabwe General Museveni okusinga okwadressinga ebyetaago ebyabo abaabalonda nti mu kaseera kano tugenda kuba bwebuuza okusinziira ku Ssemujju nti ddala abalonzi bagenda kukomyawo abantu abo oba kyekiseera babasuule tuleete abantu tikikiseera babasuule baleete abantu abalala ababagasa kubanga bamaze okubeera nga bategeera nti bano munnange bakolerera mbuto zaabwe bino byonna munnange biri mu nteekateeka ez'oludda oluvuganya ebibiina eby'oludda oluvuganya nga bikola enteekateeka ez'okwaŋŋanga General Museveni mu kalulu ka 2026 era Museveni alinamu bamercenaries bangi nnyo mpuuga y'omu ku bo era ezo enteekateeka oba proposals ebiteeso mpuuga byagezako kubeera ng'aleeta ne banne abalala bwe beerira akasente aka General Museveni byaliita okusinziira ku Ssemujju Nganda nti munnange singa General Museveni bibeera bimugasa kaba kaweddemu kitegeeza wali antamo nga bawa buwi nti mukisa buli kaseera mugende mu maaso mukkiriza mugize bwe kityo nga kiyita ekiteeso nti ne bwe guba mutendera nga emmumi egenda kwaka mu palamenti kubanga wana Uganda teri kitabangawo muganda wange ebiteeso ng'ebyo biba bijja kuyita kakati Ssemujju Nganda agamba nti abantu ng'abo bampuuga kati kiba kiri eri balonzi ekibuuzo nti abalonzi bagenda kubakkiriza okubeera nga bakomawo oba kyekiseera okubalaga omutima basuulibwe naddala mpuuga okuva mu kibiina ekya National Unity Platform mu buufu bwe bumu Mathias Mpuuga Nsamba ono alina pulaani mpanvu nnyo naddala mu kugezaako kukyangacanga ebintu n'okugezaako okuleetawo diversion mu opposition naddala mu buwagizi obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era y'ensonga lwaki yabadde adifendinga yabadde awagira Alien Scheme ku bikolobero byakola era nga munnange yategeezezza okusinziira ku Mathias Mpuuga nti tetugenda kulekulira bantu nga Alien Scheme kubanga society yabeegaana y'ensonga lwaki nti balabanga abaasuulibwawo y'ensonga lwaki beeyisa bwe batyo
nti basalawo okubeera nga bakwata ekkubo lyabwe lye baagala bakwate, kubanga nti bayise mu bizibu bingi ate obukulembeze obuliwo oba oli awo tebugezezzaako ku adressinga bizibu byabwe. Ekyebuuzibwa nti bo nga bo bali wiiringi oba mu society mubeeramu abantu nga bo katugeze natural babbi, nga yoli mubbi mutemu sobi modro, kubanga sobi abadde ompuuga babadde batunuulire basi papa. Kati okusinziira ku mpuuga yagamba nti guno si gwe mulundi munnange gwe basoose okubeera nga bakikola, nti bazze bakikola ku bantu bangi nnyo abaali beevaako, naye ne tubalaba nga ate bali mu offices ez'amaanyi oba nga bavuddemu abakulembeze abagasizza abantu, newankubadde nga tatuwadde examples, yali badde atuwaayo example nti sobi oba gundi oba kakati bw'atyo ne bategeeza mpuuga nti ye endagaano gye baakola mu Democratic Alliance ne Alien Skin bwetyo ebimu ku bigendererwa byawe byakubeera nti gurupu eyo ey'abo abeevaako Alien Skin mbu gyakulira mbu nabo baleetebwa mu society bafiirwako basobole okufuuka bannayuganda abagasa. Naye otunuulira ennyo nti Alien Skin yatubuulira yaliko ne bakoza mutale abadde akanika bano pikipiki oba mu Kampala n'ebintu ebirala. Kati tojja kumubalira mu bavubuka abo oba oli awo nti abatamanyi kukola, kiba kitegeeza nti aba asazeewo busaze. Tumanyi abavubuka bangi nnyo nti oyita mu tawuni oba wonna n'osanga omuvubuka ng'oba atambuza sumbuusa oba atambuza oba atembeeya ngoye. Kakati ate ono tomusuubira kubeera ku level y'aba Alien Skin, kitegeeza nti ono alina bubeezi effujjo. Naye kati bw'atyo ye Mpuuga agamba nti bano society yali yaba ignoringa, era agamba nti ebintu bye bakoze oba bye bakola mu nkuuka, effujjo lye bakoze nti lyongera okulaga oba okukakasa nti bano baali basuulibwawo. Nejjukira nti mu nkuuka Alien Skin yajja alisoba bulungi nnyo era nga beetegese bulungi eggaali n'apangizaako Bobi Wine. Ye kennyini najja n'agamba nga bamaze okubeera nga bakuba abantu nti abafa ng'oniimuwanika emikono gitaasa mmwe, n'asindika abasajja ne bakuba abantu n'amaliriza nga ategeeza nti mu kampeyini ate kigenda kusukkamu mu kampeyini, era balamu n'akakasa nti Alien Skin akolera Mpuuga nabamwegaana bo newankubadde bonna birds of the same tree, the same feathers. Kiba kitegeeza nti mu kampeyini yakijjawa, kiba kitegeeza nti ekyo babadde nga bajja bakiteesaako nti balina contract ey'okukola effujjo bakyangalanye oludda oluvuganya, kubanga Mpuuga already opposition kakati alimu nga kiremya nga akolera butereevu mukama we General Museveni. Bannayuganda mu mbeera ey'obutayagala kuleka jinjana limu nga sirivunule, tebaagala bantu kugenda nga tebabonerezeddwa obanga tebasasulidde bikolobero, bwe batyo bakukulumidde poliisi nga baagala pasita omu amanyikiddwa nga Clifford Ssenyonjo, era nga ono munnange yakwata emmundu ye eri licensed gy'alina mu mateeka nnaku z'omwezi nga 24, n'akuba boyfriend wa muwala we amasasi mu kugulu. Boyfriend wa myaka 24 amanyikiddwa nga Alan Muyimbwa munnange n'amukuba amasasi mu kugulu. Kakati bannayuganda bwe batyo nga babuuza poliisi nti pasita oyo nga yateebwa mu nteebwa ey'amancoolo ewatali munnange kulondoola kwonna. Ekyebuuzibwa nti wanaabaawo obwenkanya. Kati bino byonna bwe bityo ne bireka ebibuuzo mu bannayuganda, naddala munnange mu nkola ey'amateeka justice system, nti waliwo okugoberera amateeka wano oba omwavu tasinga musango. Pasita yateebwa ewatali munnange kutwalibwa mu kkooti yeewezeeko, newankubadde nga munnange omusango oba ekintu kye yakola kyali serious nnyo nga kyabulabe nnyo, okukosa n'okubeera nti victim Alan
Muhimbwa eyakubwa essasi omuvubuka emyaka 24 ali mu mbeera mbi nnyo. Desemba nga 24 mwaka oguwedde saawa zaali 1:15 ez'akawungeezi bw'atyo Pastor Clifford Ssenyonjo mu maka ge agasangibwa mu Kikumbi Zone Bunnamwaya Parish Wakiso District. Munnange amaka ge bwe gatyo wagwayo enjiga ey'amaanyi era okusinziira munnange ku ripooti ya poliisi, Alan Muhimbwa omuvubuka w'emyaka 24 yali akyaliddeko mu maka ga pasita mu kiseera ekyo. Pasita bw'atyo n'atuuka mu kaseera ako era nga kigambibwa okuba nti muwala wa Pastor Ssenyonjo yali akyazizza boyfriend w'olwo mu guest room. Kati pasita munnange bw'atyo n'abagoberera mu guest room okubasangayo, bw'atyo n'asikayo basitoola n'akuba omuvubuka mu magulu gombi amasasi, buli kugulu yakubamu essasi era nga akozesa emmundu ye nti agirina mu mateeka eri licensed. Kakati munnange okusinziira ku officers aba Kikumbi police station bwe batyo baatuuka ku crime scene nga bamaze okubeera nga babagulizibwako ba neighbor, bwe batyo ne basanga Alan nga ali awo mu kitaba ky'omusaayi. Emmundu pasa gye yakozesa bwe batyo ne bagifuna, ebisosokoye ne babijjawo. Emmundu bagamba nti eri ku namba B 1965702 ennamba yaayo, era ebisosonkole 2 ne babijjawo. Jjukira nti buli mukulu yakubamu essasi era munnange victim Alan bw'atyo n'atwalibwa okufuna obujjanjabi, okufuna treatment, okunoonyereza okugenda mu maaso. Kakati newankubadde nga munnange omusango ogwo gw'amaanyi, mbeera obuzito bwayo, Pastor Ssenyonjo bw'atyo kigambibwa okuba nti yateebwa mu kkomera oba ku poliisi yawonyayo buwunya nti yayingirana mu kaduukulu n'ateebwa, era nga ripooti ziraga nti pasita ateekwa okuba yasasulayo omusimbi omuyitirivu ennyo. Nti bano officers abaamukwata ne babeera nga tebeetaaga kumanya kasooke bayoola akasente ako. Essaawa eno we twogerera Alan victim akyali mu mbeera mbi nnyo mu ddwaliro, ate nga n'omusango kirabika munnange olinga gwatemebwako ettaka, oba kugamba embeera eringa awatali kyaliwo, nti tewalibeerawo bwenkanya. Okutebwa kwa pasita bwe kuti ne kuleetera abantu okubeera nti beemulugunya nga bagamba tuli mu Uganda efaanagana eti eno, era nga abamu munnange beewuunya nti ku musango engeri gye gwalimu obuzito bwagwo okubeera nga bagutemeddeko ettaka mu ngeri efaanaganako bwetyo, kiba kitegeeza nti waliwo ekitali kituufu, nti pasita ateekwa okuba engeri gyali nti akasente munnange akaweza ayinza okuba yakozesa influence ye n'asasula omusimbi, bw'atyo n'ateebwa mu mbeera omuntu yenna gye yali badde yeewuunya nti kijja kitya. Kati munnange police spokesperson owa Kampala Metropolitan Patrick Onyango mu kumubuuza ku nsonga eno ng'akakasa nti talina kyamanyi, Onyango yagambye nti munnange badde seera kyemmanyi okuteebwa kwa pasita ono, naye wateekwa okuba waliwo ensonga ndowooza lwaki yateebwa, agenda kuzuula. Kyensuubira okuba ndowooza omuvubuka engeri gye yagenda mu maka gooli bagenda kugamba nti trespassing, baamusanga bba akasimu, baamusanga akola ki, omuntu ebifaanaganako bwe bityo. Trespassing omusajja yinza okugamba yamusanga, naye ate n'abavubuka nabo mwebeereremu kwe lugendo te mu maka gooli ne mugenda mu guest room ne muwalawo, kigamba naawe okitunulamu obuvumu obubwiru obujjawa. Sajja baagala abaana baabwe, abajja baagala abaana baabwe, mwemuve mu ebyo ebya wayase. Kale kwegamba nti oba oli awo ate era tekitwaza bulamu bwa muntu okuba omukuba essasi mu kugulu n'afa, oba bw'atya nga abadde yeewoma bw'ati yali badde akuba mu kugulu n'okuba ku mutwe. Kakati munnange
abantu mu kwemulugunya baagala obwenkanya bubeeriwo era nga bagamba beebuuza nti omuntu akoze ekikolwa ng'ekyo eky'obutemu lwaki abeera tavunaanibwa. Kakati ab'obuyinza bwe batyo katusuubire nti Pastor Ssenyonjo banaamuvunaana oba bw'akozesa omusimbi gwe ne connections z'alina ayinza obutavunaanibwa. wala Uganda kisoboka kubanga si ye muntu asoose okukuba omuntu omulala essasi byali bibaddewo okwo naye bwannantagambwako wala Uganda ffenna tukimanyi nti munnange abanene tebasobya ate abalina connections mu gavumenti tebasobya. Aboogera n'abakulu njogera ne Muhoozi tutoola tubira ne tunywamu nenjogera ne Yoweri Museveni awo batoza musango oba above the law wala Uganda era rule of law batekola. Mu ggwanga erya Kenya wano ku mulirwano munnange kissa kinegula era eno maziga meereere ennaku anti munnange abavubuka battibwa, abantu battibwa mu ngeri etategeerekeka era Bannakenya abavubuka 3 basangiddwa nga battiddwa era nga basuuliddwa mu bifo eby'enjawulo. Kati Bannakenya bwe batyo ne balaga obwennyamivu oluvannyuma lw'emirambo gino 3 egy'abavubuka ababadde babuzibwawo oluvannyuma ne gisangibwa mu bifo eby'enjawulo era nga ensonda sayidi zeeyo zakakasizza nti omulambo ogwasoose ogw'omuvubuka w'emyaka 26 ono oluvannyuma kyategeerekese nti ye Ian Race gwasangiddwa munnange nga afudde mu kitundu ekimanyikiddwa Mweki. Kakati ate era omulambo gw'omuvubuka omulala nagwo munnange gwazuuliddwa era nga ono amannya ye John Mukiri wa myaka 27 yasangiddwa ng'attiddwa mu kifo ekimanyikiddwa nga Banana oluvannyuma lw'okubeera nti munnange abadde anoonyezebwa nga y'omu ku abo ababadde babuzibwawo. Kakati olwo munnange family ate era n'emikwano gy'omuvubuka omulala eyategeerekeseeko nga Ibrahim Mwiti era omulambo gwe munnange gwasangiddwa mu Thika Level 5 Hospital nga boogera ku nfaaye bwe batyo bakubye omulanga eri National Police Service ekondakitinge okunoonyereza bakondakitinge investigation okusobola munnange okuzuula kiki ddala ekyabaddewo ku muntu waabwe, kiki ekyamusse. Abafu bano bali 3 mu kaseera katono nnyo n'abalala bazze nga bajja battibwa. Kigambibwa okuba nti Mwiti yabula mu mbeera etatageerekeka kwegamba nga bw'olaba wano Uganda bwe kibeera unusual circumstances. Kakati olwo nti baasemba kumulabako mu kibuga Nairobi ku CBD era munnange omubiri gwe oluvannyuma ne gusangibwa mu ggwanika nga bamaze okubeera nga banoonya buli wamu naga tugezeko mu ggwanika gye baasanga omulamu ogwo basemba kulabwako mu kibuga Nairobi ku CBD. Omubaka wa Parliament era nga ono amanyikiddwa nnyo obw'ekibiina ekya Orange Democratic Movement era nga ono munnabyobufuzi Honorable Babu Owino era nga yakiikirira Embakasi East bw'atyo yakidde omutimbagano ku platform ze ez'enjawulo nga ayogera ku nfa abavubuka bano n'embuzi abo gye babuzibwawo era nga takirumyemu n'akakasa nti President William Ruto bino abimanyiiko era abiri mabega nnyo kwegamba nti yabiri emabega bannansi nga Bannakenya balina okuyimukiramu
beerwaneko oba si kyo muganda wange Ruto wakubatta abamaliwo. Ago munnange gensobodde okubeera nga nkufunirayo tusisinkane mu mboozi zaffe wano eziddako ku Uganda at large. Akuume.